ng'oyagala emirembe mu nnyumba y'Omuwarabu, wuliriza akatambi kano. Naye akatambi kano kaabo bokka abakooye okuyisibwamu amaaso, abakooye bakama baabwe okubatulugunya, abakooye bakama baabwe okubateekako olukungulu, abakooye bakama baabwe okubamalirako obusungu, obutabaagala, obbayisa obubi, obbawanda olulusu, teekako nammwe abayina olutwe. Oyinza okuba nga olutwe walujja kuva waka. Oyinza okuba nga oyina ebikutawaanya ebireetera bakama bo okuba nga tebakwagala. Akatambi kano wonooba okawuliriza okusalawo kugenda kubeera ggwe either obikola oba tobikola. Nkimanyi bangi nnyo mugenda vayo mugambe eryo ddogo. Mugezaako kuloga. Muli mu kuloga bakama bammwe. Lwaki mubaloga? Lwaki mukola shiriki? Ebyo tebikkirizibwa. Nze ndi mwana wa Katonda, ndi mwana wa gundi. Of course yes, teri akigaana. Naye ate era mu kuba omwana wa gundi mu kukkiriza Yesu, okukkiriza Allah n'ebintu ebirala, mwe muva eŋŋombo egamba Katonda ayamba yeeyamba. Ate era n'Abaganda wano ne batugamba nti omukulu yaloga teri muto ataloga. Ate era nga tukubemu akafaananyi nti embeera gy'olimu yeekuleetera okuloga oba obutaloga. Abantu b'okolagana nabo be bagenda okukuleetera okukola bino by'owulidde mu katambi oba okubireka. Yenze Sheila Adita, I'm back with a very educational video nga njikoledde mmwe namwe bankuba kyeyo. So woba oli omu kwabo ata subscribinga video eno egenda kukuyitako. If you did not subscribe, kyentegeeza video eno egenda kubanga ekuyitako. But if you subscribed to this channel, njagala omanye munange video eno egenda kutukako oyige mu choize. Bwoba toyize nagwo tegugenda kubeera musango, naye nga one thing I know for sure nti video eno oyinza okukyetaaga nga gwe nkuba kyeyo according kwebyo bye tuyitamu ku kyeyo na biki bye tulabayo oba biki byetu ebijja mu bulamu bwaffe bye bituleetera okulowooza ebintu ebitinze. We were not born like this nti no twazaalibwa tumanyi bino ebintu, naye munange bwe twatuuka eyo ne tutandika okubimanya, ne tutandika n'okubikolako, ne tutandika okwerwanako. Wabula wano wenkusabira woba gwe omu kwabo abeetaaga video eno girabe. Njagala tugendako mu butambi buno tubuwulirize, ate era ngenda kubanga enkomawo naki kye nnina okuzaako katambi kano mbabuulire ebisingawo, twekuumireko. Kyazo kozesa amazzi ku mukamaawo ng'oyagala kuganja mu famire ya mukamaawo ng'ogamba nze bansako nnyo mmwe bayombayomba tebanjagala, ogenda kukola bino ebyo, ogenda kukola bw'oti. Njagala onfunira amazzi bwe gatyo, olagana amazzi gakyali mapya. Njagala ofune amazzi mukamaawo g'anyweddeko. For example gano gakyali mapya agasumuludde n'aganywako. It doesn't matter oba anyweddeko kasayizi kano oba anyweddeko ne gakoma wano wansi. Kati bw'abanga agaleseemu, njagala ofuna amazzi galeseemu. As long as aganyweddeko galeseemu. Kati bw'oba omaze ogafuna nga gano, kati nze mukamaawo nga nywedde nendekamu, njagala ofune gano amazzi. Bw'omala ogafuna njagala ogatwale, genda otule awantu gy'ogenda kuba eyagala byonna. Ogenda kutandika kuyita, ogenda sooka na kuyita linnya lyo ogambe nze gundi. For example nze Mariam nga ngenda kunywa kugana amazzi mukama wange gwe gundi, then oyitewo erinnya lyo, olina okuba nga omanye erinnya lye. Njagala okuva n'olwaleero onjagale nga bw'oyagala gana amazzi. Njagala osibeko omumwa nga niwe mba nkoze ensobi, togiraba nti nsobi. Njagala onjagale nga bw'oyagala omwana wo. Nsaba kuganja mweno famire, nsaba kwagalibwa mweno famire. Oyo yenna like ndi kukati anti awo bomaze okwogerako okitegeera bwanti kati oli kusaba kuganja bw'omala ganywe, then bw'oba olinayo omulala gw'olaba ng'akumazeeko emirembe owa famire ng'akumazeeko emirembe, neera osobola okufuna amazzi g'oyo omuntu oba emmere gy'aliddeko. Naye before nga tonaafuna ago mazzi olina okumanya erinnya ly'oyo omuntu, ne weriba nga linnya limu at least ligenda kuba nga likuyamba. Olina okussaamu erinnya ly'oyo omuntu lwansonga ogenda kulamiriza ng'ossaamu erinnya lye. Mukwana abaana bangi bendagiridde ku kyamazzi gabakoledde, era abaana bali mu buyumba kati they are okay, bagamba Mariam tulinawo emirembe. So kati gwe nawe naali eyo bw'otyo bw'ogenda okuba nga okozesa amazzi, funa amazzi ganyweddeko nkiddamu. For example gabadde mapya n'aganywako, ne bwaba ng'aleseemu sayizi eno gatwale. Bw'omala ogatwala genda mu free time yo, tuula w'otuula,
yita erinnya lyo, omala okuyita erinnya lyo then okoola erirye erinnya lyo olina okuba nga olimanyi then byoyagala byonna byonna oyogere kugana amazzi then oganywe. Simanyi oba ontegedde oba tontegedde, simanyi byebyo mukwano. Mwana muwala gwe mulabye mu katambi ako Munnayuganda enkuba kyeyonga mmwe ate era nga ffe. Ye yavuddeyo n'abagamba bannange amazzi malungi nnyo gasobola okukola ebintu, water can do wonders. Era nga amazzi osobola okugatuma ne gakola ekyo ky'oyagala. Jjukira water has its pure energy and natural energy. Mulimu a spiritual power mu mazzi. Nga bwe nzize nga mbagamba everything on earth or everything on earth or on earth, it has a natural spirit. Buli kintu kyonna ky'olaba on earth, it has a natural spirit. Nga mwe mukiyita nti buli kintu kyonna kyonna ekiri ku nsi kiyina amaanyi gaakyo agali nakyo, that the power that was given from God. Okitegeera, buli kintu kyonna including you as a person, you have that inner energy that is in you, or the inner energy that God put into you. The only thing is you don't know how and when to see or to use that energy. Nayenga everything on the earth, it has natural spirit or natural energy. Bogenda kumazi, it has energy. Bogenda kubibira, there is energy. Bogenda munyanja, there is energy. Bogenda kuchintu chonna, everything you see on the earth, it has an energy. Lwansonga tebabitosomesa mu ssomero, we don't know, but those things do exist. Bwogenda ku nsozi, there is energy. That's why bwogenda mu nsi ez'enjawulo osanga Abachina abagamba nti nno waliyo amaanyi g'ensozi, amaanyi g'ebibira, amaanyi g'ennyanja, amaanyi agali mu bintu ebyenjawulo. Era bw'olabako ku firimu zaabwe ojja kulaba ebintu ebyenjawulo ate era nga bo babikkiririzamu, because those things do exist. Naffe mu Africa we have those things, era nga waliwo ababikkiririzamu b'osanga nga basabira ku nsozi nga bo bagamba nti ensozi ezo zirimu ebintu ebyenjawulo, era ng'osangayo abali ku mazzi nga bagamba amazzi ganeeno galina ebintu ebyenjawulo. So that is it. Amazzi, water has energy. Naye energy eyo ogikozesezza otya okugijjamu oba ekintu ky'oyagala. What you have to do is that katugendeko mu katambi akalala akamwana muwala omulala akakasa amaanyi g'amazzi gano, era nga ye agamba tegakoma ku ekyo kyokka, wabula amazzi galina ekyenjawulo. It can either be bad or good. Akatugendeko mu katambi kono omuwala nako tukawe obudde ate era tukomewo tubeere nga tufundikira vidiyo eno. Zigalagirira matuufu naye tugakozesa mu ngeri bbiri, ng'oggyeko ye gy'alagiridde endala yeeno ate yeewooma. Kuba enyuma gafune making sure bw'oba osobola bonna baguumiike, si nabbaguumiike, bonna balina omuze ogunywa amazzi ne balekamu. Gwe bw'okeera ku makya ng'ogenda kulongoosa obucupa obw'ebitundutundu obwo togayiwa. Longoosa bulungi n'emmiginiza, omala okumiinigizinga ofunira gondi ekibeefu kyaffe mwe tusiimuulira. Teekamu amazzi amasaamusaamu gali gongerezeeko, osiimuuze ennyumba. Emimwa gyabwe gyennyini bagenda kuba bagirinnyako. Tobaako nakyoyogera, bwe teekamu buteesa osirike. Tolaamiriza, tokola ki, wabula gabale buli ge banyweddengako toyiwa amazzi ge banyweddeko. Buli ge banywako gasiimuuze ennyumba, osirike wecce. Ojja kudda onneebaze. Mukwano, mutulaba kugejjera mu biyumba mwebuuza ekitugezza kyekyo. Lwakuba munnaye wano bw'ovaayo n'okola vidiyo nti biki nga bagamba mulogo biki naye si bulogo, akwebeereramu. Okitegeera? Okalaba akacupa kano ne bw'aba akanyweddeko ne kakoma muno, ne bw'anywako ne kakoma muno, as well as nga baaganyweddeko ne bagalekamu. Gwe gasiimuuza ennyumba, toyogera kintu nakimu, gwe gasiimuuza ennyumba osirike. Ojja kudda onneebaze. Obutambi obwo bwonna buvudde mu bankuba kyeyo, beebaze n'amagezi ago. Ate era ng'amagezi ge bawadde, me personally as Sheila Adita, ekyo ekintu nkimanyiiko. I remember one day I made a video nga nsomesa ku nkozesa y'amazzi, nga njogera ne batya bwe balina okugakozesa, amazzi galimu biki, era ne mbasomesa ku ngeri gy'olina okuba nga ogeekuumirako, kubanga
bw'otandika okukozesa amazzi ogenda kufuna ebirungi oba ebibi. Ebibi bisobola okujja amazzi ago ng'ogakozesezza mu bubi, ate era ebirungi bigenda kujja ng'amazzi ago gakozesezza bulungi oba ntegeerekese bulungi, like any other thing. Kati mmanyi bangi bagenda gamba lwaki olagirira abaana ebintu nga bwe bityo. Ebintu bwe bityo byakweraguza n'ebintu ebirala. Oyinza obiyita okuba nti byakweraguza olw'ensonga tobimanyi, naye bw'onooba obitegedde tojja kuyita kweraguza. Ate era mu nsi muno buli kintu kyakweraguza, n'eddagala ly'omira eriva mu ddwaliro tomanyi ngeri gye balikolamu. Era buli kintu kyonna kyonna kya busawo obw'ekinnansi, naye ekyenjawulo nti yo green tomanyi ngeri gye bakikolamu. So bwe mubanga mujajinga abantu tuulako wansi olowooze. Tuulako wansi olowooze ogamba mu judging this person okuba nti yeeraguza, naye ate nze eddagala ly'emmira bannaazanga ekyogero biki bye baakuteerangamu. Maama wo okukeera ku makya okukuza olubuto lwotuuka okuzaala yanywanga biki era yakolanga biki. Ebyo byonna byakweraguza ate era bigendera ku nnono na byabuwangwa. So kyekyo kye tubagamba nti w'otunuulira abantu abagoberera ebintu by'obuwangwa bali far better than us abagoberera ebintu bye tugamba nti bya mu mwoyo. Ate nga n'eby'omu mwoyo tetugezaako kugamba nti okugoberera omwoyo kibi, naye okugoberera omwoyo that's a spirit, a holy spirit or a spirit. Ogoberera bintu bya mu mwoyo kyotamanyi nti oba mwoyo mubi gwogoberera oba omwoyo mulungi. So byonna byakwesabira, but all in all God first. Bw'ogezaako nga tonnabagezaako kintu kyonna, start with God. Yogera ne Katonda omugambe, Mukama Katonda, I'm facing this and this, please heal me and guide me through this and this. Oh God, I feel pain, I have this and this, please be there for me. Okulaba nti obulumi buno bwempitamu munnange bunvaako oba bugenda lubeerera. So bw'onooyogera ne Katonda kijja kuyamba, because there are a lot of people abagamba nze sirina kintu kye nali nsabye Katonda n'atakimpa. Those people are there ate nga bituufu nti nno asobola okusaba buli kimu Katonda n'akimwa, and there are us abalwawo okufuna yadde nga tusabye. Era omuntu ayinza okungamba oba osaba bubi. Wali abantu abalina engombo, maybe osaba bubi tosaba bulungi. Yes, nakyo kisobola according gwe kuntegerayo. Ne one thing I know nti Katonda provides each and everything, ate era nga muffe abantu be yatonda talina muntu n'omu gwasosolamu nti I will not give you because tosabye bulungi this and that. So yenze Sheila Adita mbalekedde okusalawo kwammwe eri akatambi kaneeno kamanye endowooza yo kalowoozaako ki, olowooza byenjogeddeko bina amakulu oba tebina makulu. Let's find out mu comment box. Mbagala nnyo, Mukama abankumire.